bino okutambuza obulungi wano neeri Antinyonyi 5 star okusula obulungi okutambuza abakadde n'abaliko obulemu kitundu ku bo abaana b'amasomero bana bizinesi kwotsa n'abakungu family holiday package bano bakozesa emikolo mu nkola ya nabbi entuufu Tawakal Travel bagaba visa n'okugobera ku tiketi y'ennyonyi yonna gye weetaaga basomesa wamu n'okansolinga abali mu buzibu beeyune kati akadinisa tekakusibira ebweru Tawakal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku magoba akeedi omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini essimu 0704 94 10 oba 0772 64 293 0759 58 35 19 oba kuba 0758 64 04 Muwalimu Mayambala Dr. Chikambi Seka Sebaggala ne Dr. Uzayima Tawakal Travel abo bibana bamwe eno ye Salam TV. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. By their caregivers is very important in contributing to safe medication in patients. Some of the possible questions patients should care to ask are: what is the name of this medicine? Why am I taking this medicine? How many times a day should I take this medicine? If I'm going to take this medicine 3 times a day, what does that mean? Does it mean I have to wake up in the middle of the night and take a dose? If I have to wake up in the middle of the night and take a dose, what time should I wake up? Is it possible to get an alternative that I do not have to take very many times in a day? And very many other questions. You know, you're supposed to know the particular time you are going to take the medicine, but also you're supposed to know why you are taking the medicine. So ask, why am I taking this medicine? There are medicines which are more beneficial if they are taken at a particular time of the day. So ask if the doctor insists or if the pharmacist insists that you take this medicine at night. You can ask, why should I take this medicine at night? Can't I take it in the day? Ask if there are some activities that you should stop if you take this medicine. There are medicines which could sedate you or give you a bit of somnolence or sort of make you want to sleep. So it may be wise that you don't drive or operate some machinery. Because of this, you may have to stop some activities. So ask, are there activities that I should stop? Ask if there is a particular kind of food you shouldn't take. There are medicines which are not supposed to be taken with some kinds of food. Ask your doctor or your pharmacist if you should continue taking the other medicines you have at home. Sometimes you are given drugs as an add-on to what you already have, and sometimes you are given drugs as a replacement to what you're already taking. So that is why it is important to ask whether you should continue taking the medication you have or you should stop taking the medication you have. Ask if you should stop taking the drugs if you feel better. There are drugs you have to stop taking when you feel better, and there are drugs that you have to keep taking even when you feel better. Ask about the possible side effects that could come as a result of taking this drug, and also ask when you should report about these side effects to the pharmacist or doctor. Also ask whether or when you should not report about these side effects. Get used to asking as many questions as possible. I may not have mentioned some questions, but ask whatever I have in mind and get an answer. It may be the difference between safe medication or death due to the medication you are taking.
ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام. ولونج من لبا أبالي كل شيء مقدّي وسلام تي في نجيالي نقرأ كتاب ما شاء الله تعالى وجدوا كتوزي إلى نتوي من Olutindo نقرأ كتاب توكي لكم مكة Ezitaggwa Malojjo Maka Emboozi Maka Ezitaggwa Malojjo abantu buli mwalo lojja Maka ye ebyaddala buli omwamu ogwerako buwe agamba okufuna jeziba naawe ali ku TV set ali ku digital set yo ali ku handset yo akutte simu yo wana atulaba ku Afro Mobile wana wotufunira gwe wenna muganda wange mukwano gwa mulungi wonna tulabira wonna oshtiba Allah subhanahu wa ta'ala solo kubanga weke nyini na ufanamu ekyo kwagala noga nti anankati mpulira masha Allah I'm ready for Makkah nange ndabika ndi ready nange ndabika Makkah ndi ready masha Allah tusaba Allah atongera obulungi kitigendo kya program Olutindo era bukyanga etandika program y'olukutano eno numbers z'abantu abagende Makkah public awareness yeyongedde n'abantu beyongera nga banji alhamdulillah otafaako nabanti solution nebizibu bya n'ensonga zange ngende Makkah kati ke kaseera tewakayoteeka yaayo noga nti December lwaki omwaka guno obyofunye ebingi n'ebiganye ebingi lwaki omwaka guno togunzika nogunzikira Kaaba laba style ejo gunzikiddemu abala bali mu mabaala bali mu bidula bali mu binankani tebagenda ate okwestepingira ku stampede aberinga mungi tebagenda okubanga bingi ebyali wano mu ntebero lyawo byaliwo abantu baffe twafira abantu baffe just ng'abantu bali mu fireworks batafunamu wadde abala bali mu kunywa myenge abala bali mu kwonoona n'ebisigadde n'ogamba nti nze ngenze Makkah. I end this year in style. Let us end this year in style. Tugunzike nga tuli waluddawa ku Kaaba tambula ne tawakkalu insha Allah ta'ala tugunzi ate funa ekirala 21 oyingira omwaka ogujja 2024 ng'oli ku Kaaba al-Haram Sharif. It's amazing. Saba Allah atongera bulungi era Allah werenga tusima tawakkalu twavosi tuli ku magoba akeedi ebotu tusinganiwa ojja kubanga otusinkanaawo oberenga okola naffe enteekateeka family packages zonna tuziina ogalagana na mwami wo agasola babiri jangu tuogere tulabe tunayitawo tutya oyagala genda na family yonna mwana baani bonna yes ayagala genda ng'osuubira unexpected mothers. She's expecting obuzayo emyezi 3 emeka nawe osobola okugenda n'okola towaafu ye aliwo obugenyi ow'enjawulo ow'ensonga ajja kugamba oba bisoboka oba tebisoboka. If you're expecting insha Allah ta'ala nawe osobola okukolera nteekateeka nonga naye lwaki omwana ono naye simutuma haji oba hajati oba balongo lwaki tebaba haji ne hajati nga bali yes maloba zange nga bahaji balabye ku Kaaba lwaki sigenda Makkah insha Allah ta'ala. Nakulwaleero nina mugenyi waffe nga bulijjo tubona abagenyi ab'enjawulo naye ono wansonga limu enkizo hajati ramla nalujja manya alina mangi kiyingi n'erya Lwanga gonna ne maamaani agasigadde nagatugamba hajati tusanyusa okulaba nange okubeera nammwe alhamdulillah mashallah kulaba olisa buti soka twema mubala guno labbaik allahumma labbaik labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka. Ajati zuri yakati wali awo awuli yakati awulira labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka. Ajati zurika kibirige wali awo kati buli omwe awulira labbaik ange buli muyingidde Mungu abulungi hajati kozi hajati leira
Lutaya Leila na Lutaya nkuse nero nkuse na Lutaya nenze muita Lutaya chitawe yesheka Lutaya Mungu amusasire kana tukuita chinji tuba tuchimaze niwe oyongerako neddala byonna bobigasiwamu alhamdulillah mukulu kwali atulaba wallahi soko mwarize salamu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Wala mukwanjula Hadi Sowedi omubwati yeka Allah kongere baraka ya Rabbi era berenga abawa baraka n'obutebenkevu n'okwagana omukwano abakuume buli omu ng'asaasira munne kusasiga n'okukikulu nnyo maka tusaba Allah bongere birungi ne riziki Mungu amalire byonna Allahumma amin hajati sansukulaba nawo basanga seka alhamdulillah koze hajati kwe tulina yani nze nalujja ramla kazibwe nilili abako chinji era nalujja sola kulita kwa tata wange yalimpesa mukwano mungi nnyo nalujja neri akazibwe omwami wange anjagala nnyo Mungu amusasire ya Rabbi Allahumma amin bya ramla amulabanga akukulisa yawo nze kaka yina akukulisa nenda ngandi alhamdulillah ebintu bibamu ebirungo buli mwana n'engeri gyatambuzaamu oti alimanyi nti Hamza Sebunya ne Rema bibamanye ensonga zaki naye nagenda olabanga nammwe mwina mwaka mmwe Mungu abatukuumire ya Rabbi Allahumma amin inshallah ajeti akolera luddawa nkola ni Women Company Advocates Kololo Windsor Crescent bakola biki ebyo tuli banamateeka abatendeke ali munamateeka tali mutendeke waliwo okubanga oli munamateeka ng'oli just lawyer nga toli barrister nga you're not an advocate but fenna tuli advocates mu law firm tumejaringa mu commercial osobola okuba ng'oli lawyer naye nga toli muki nga toli advocate nga to practicinga oganga olinga ffe nga osobola okuwa amagezi mu bintu ebimu ebirala bikwata ku mateeka naye nga tosobola kugenda mu kooti tosobola kuwolereza muntu mu kooti osobola kubeerawo nga okumanya osobola okwebuuzaako naye tosobola kusayininga document nga advocate a witnessing the document nti ndi mujulizi nga advocate bweno land transaction oba ate era nga tosobola kugenda mu kooti nga just osoma law advocate ye barrister yes advocate or a diploma in legal practice not just the degree because whether a degree you can't go to court but we not omanyi ku mateeka musomesa wange bakayana yakusomesa ko bakayana yansomesa mu first year alhamdulillah musomesa wange bakayana yansomesa era nsomesa nagamba nga akwagaza amateeka abera very smart ajena yasoka nasoka eba you have not attended very strict what's a back course nga yogera ne yagala nasoka Mungu amusasire ya Rabbi ninga yatusomesa natulaga obukulu bwa enjawulo wakati wa advocate ne lawyer ne bisigaddeyo bityo niye twagazanya amateeka Allah amusasire ya Rabbi Isaac bakayana alhamdulillah ne shukuru yakusomesako yansomesa contract yansomesa contracts I think in yansomesa contracts of a civil procedure ate tusasire yansomesa contracts tusasire oyo nno mwatu mukwano gwa taata wange yansomesa contracts majors alinga muzadde kunze ate era nga musomesa kubanga ewaka wenakulira ewaka ewaffe wano waffe sakate kiddako kyekiki era nga nembere waka mba mulaba mukwano gwange ate alina omukwano ne ate Oloka Onyango yansomesa constitutional ate era yasomesa ne taata wange actually yamusupervising ku masters ya taata wange Professor Oloka Onyango yes mashallah chabei doza tuba tukwata tuli ku page em ne Hajat Zahara nampewo sandala muleka yoyo musiramu Dr. Hajati professor in making Mungu amusasira mu bulungi wali awo era osubidde okugenda tambula naye inshallah nenga tutambula ko naye ate amukyala mulungi inshallah akaseera akawaaye eri Mungu subhanahu wa ta'ala Dr. Hajati Zahara nampewo
Mungu amubulungi era mukuume. Tunyumiza abantu badde tugenze ku law school. Nakulaba ku basomesa ba law school. Atansomesa ku eroza Sylvia Tamale. Ne yansomesa naye. Zita yansomesa. Yansomesa gender. Kusomesa gender. Okay, mashallah. Now, haja tukomyewo kati tugenze Makka. Tutwali wano. Watunyumiza ku Makka. Muumure yasooka. N'otulaga ebyenjawulo bijja byekolera baumura byekolera n'ebisigadde. Kaba byekolera ebyo. N'omukwano gwena naki? Abantu bali eyo balowooza. Kati bakulidde tuli council sente ozina. Buli agende Makka. Ekigendo kya program eno. Kusamba abantu suubi naffe tusobola okugenda wa? Makka. Oba okuzuukusa abantu abamu abalina sente. Nange nsobola okugenda Makka naye kyekiseera nange nkole ki ngende Makka. Then n'okubalaga nti musobola okugenda Makka nga n'otalumwa n'otayisibwa bubi n'otambula mu ntambula nga ki ega nti abadde atyo osula obubi n'ategeera nti ddala mu butuufu bino gyebiri okuleka ettooke tagenda kukola ki kulirya okuleka nga ogenze n'osula eri waliyo eyo abamu gye bayinza okukola ki n'ofuna w'ofumbira emmere eyiyo yadvantage osula eyo nga tosuze mu hoteri 5 star nti ofuna w'osobola ofumbira ettooke eryo ennaku z'omalayo so webityo omula y'okubiri eno ejja etya era njawulo kiri wakati biki bibafunamu ebyenjawulo era njawulo ki wakati n'omula n'eri n'amagezi g'oyinza okuwa omuntu atulaba. Umre y'okubiri ejja nga omwami wange ne baganda be basalawo nti maama ngende maama nzalira omwami Namasafi twali naye mu kisiibo. Yes, kati mu kugenda okwo mu kuregisteringa nasomanga naye najjanga naye najjanga nembeerawo n'omuleeta yes ayi n'obaawo n'omulinda nemulinda nga tulinze mwami Sowedda ajja munone kati nefuna niya nejja nemugamba ndabika njagala genda nangamba nedde embeera gy'olimu nemugamba njagala embeera gy'olimu nangamba embeera gy'olimu tosobola nga bakulaba embeera gy'olimu nemugamba njagala genda Mekka nangamba ojja kuzaala olyoka ngene nemugamba njagala netusooka netukidebatingako nesaagala kipooshinga nnyo n'okirekera Mungu nensooka nembeerawo nga mugamba njagala kati ndowooza oba yalaba gwe oba Sheikh Kambe bw'ajja okusasula sente za maama nange nanteerayo deposit naye nga ali skeptical nzijukira nayogerako ne mulamu wange bamuyita Sumini wona ali Island nangamba nno Sowedda ayagala kugaana kugenda naye namugambye muleke waaba ayagala agende nemugamba tugende nja kubeera safe naye nga nange ndimu kali nti nesinga kubanga nalimu kali ndi muzito abantu bangi senyiga ebyo Marwa Safa ate Marwa teseka totisayakiramu Marwa Safa teseka kati nga ndi mukiri nti namalako of course nali seraliikirira accommodation wadde n'akamu n'aketondo because initially wali the first time before I had gone ali ngamba tugenda sula wala nga byonna mbiraliikira binali nsinga okweraliikira ebya accommodation naye this time round I was just worried about nti ngenda kubeera ntya mbeera gye ndi muzito sigenda kumenya bantu nga to omwami wange ye ali sure ali clear tagenda genda ate nga naye agamba ogenda ani gwogenda okumenya ng'oli wekka bwotyo naye era nga tukyadebating ayalwawo okukkiriza twatuukira ddala ku very end nga kkiriza takkiriza ogwe mukwana kulaba ntalina ngakkiriza takkiriza gamba lwaki tolinda omugamba akangende neetaaga ogenda ninamu complications akatonotono actually kyekyali kisinga omweraliikiriza anze ngamba complication era gyendaga even before the doctors can kukijjawo ala asobola okukijjawo
100%. Yeso nga ngamba no amugamba kantambule. So mpola mpola nimugamba accommodation is good tewali agenda kunsumbwa. Of course nali very very sure about accommodation tawakal era nga nkakasante tugenda kusula wala naye nga tulimu embeera ya Marwa Safa tujikoze tutya embeera tujikoze tutya Marwa Safa awo wali game changer ebirala byonna byonna oyinza okusula kumpi oyinza okukola ki but nonetheless netuguma ngamba manyi tujja genda tutambule tutandika olugendo lwaffe twali bantu ba mirundi ebiri ngwa mungere bara ku mukyalo oyo tugenda twatuukira Madina twasula ku Jaden tewali wabi wali kumpi abagenda I think waliwo groups ezigenda kati abasula ku Zamzam Pullman Jaden naye awo weeri wenyini kyali mpya ekyenyikizo kyayo everything kyonna kipya buli kimu kipya so that's where we were neke wagiraba batufaako nnyo buli nfuluma buli luyingira kajuisika you know okwala obuliri okwo obukyafu yes Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buli kimu everything was good, everything was class. Naye nga of course nga nkyali mu kino nti wano tuli Madina. Tuli Madina naye ate Marwa Safa ngendi ku bwongo teyanvaako ku bwongo wadde n'omulundi n'ogumu. Marwa kyagirowooza. Nga njirowooza ngamba bino byonna tubikoze ntuuse ndi wano naye Marwa Safa. You know. So netugenda. Netwolekera Madini netwolekera Mecca twali Madini naku 5 netubeerayo I think time je twali Madini eyo nakola buli kye nalina okukola nagenda buli nalina okugenda and I think nagenda mu Rawda even more times than I went the other time ngandi physically fit and very well not that right ndi mulwadde or what but I was physically sali really stable but I think nagenda Rawda ngena mu Rawda kumacha bada fajr without a permit well that the gate that opens bada fajr for women obo ina permit obato ina you go you enter alhamdulillah nensobola era nga mubye nasaba Katonda mazaako alhamdulillah kambikole byonna mbimalirize nga tewali kinsumbuye nga nsaba nnyo because actually twava wano nzirukira nga ngambye Seeka nti nayogera naawe ne Huzayima ne mugamba Seeka Marwa Safa ngenda kukola nti olaba yammenya ndi mulamu bulungi olwo kati right now nga wangomya ngamba tujja kulaba kijja kugwa nali njeraliikiridde nnyo as a matter of fact but also nga ninamu okuguma kuli nti okay ntambudde n'abantu ntambudde ne Tawakal not just it's just Tawakal naye kuliko abasawo kuliko omuntu who is a medic who can at least know a response immediately ekyo kyangumyamuko nakyo nti ku tiimu gye tutambula nako kuliko Baseeka naye basawo amanyi nti niyo mbanze nga sitegedde nti maybe there is something wrong with me abantu nuli ayinza okutegeera nti omanyi kati tuulo oba kati kireke so kyampaamuko ku strength naye nga era kali ako obuntu kasigalamu nti naye malako basimalako so netwolekera Mecca twakozesa speed train Allah mashallah tuuke Mecca bulungi netucheckinga in Makam Swiss Hotel Makam I think it's a beautiful hotel. It's right in the face of the Haram. Ntinewe bachimaswala ogisanga bufulu ogisanga. True. So kakati netwetegeka of course netutuuka netwetegeka ebyo tokozesa sabuni tokwata ku kino babitugambye twetegese naye nga nkyali nafia nga Seeka ndamugambye tutegeka akagaali abagambi ngera yababazedde abantu abagenda ku bugaali twali tuwerako one number of us it wasn't only me twalinze Hajati Jahazi Hajati Nalubowa kwaliko ni Zulaika Kamulali ne one thing twatuuka wali tumaze twawafu batutwalanga mpola nga Seeka ngamba Seeka Huzayima omusawo ngamba
lala mpola amugamba aseka bwe ntambula mpola nkowa Nikolo twagikola budde bwa kiro kozi twatuuka obudde buyiseeko baadaisha he kept telling me ramla mpola pesinga mpola genda mpola togenda nyonga mugamba seka bwe ngende mpola ngenda kowa nangamba kale mba mu maaso tumba wala tumala twafu awo ninsalawo sigenda kagaali Mwangu no ulianga uli physically katichi no salawo sigenda kagaali twalina okusikamu omugwawo seka nangamba nkwegayidde nangamba siyinza kukkiriza ne mugamba seeka oli musawo sigenda kukaka kangezeeko. Of course, he watched me very, very closely because nga buli wentuuka bwenti andika ngamba ochage na mugamba ngenda. Alhamdulillah. Like simanyi bwakuki describing naye omanyi omuntu asooka neyevaako n'ava ne kubaaliko n'abeera kunzi. Attention nagikusaako. Naginsaako kubanga buli we natuuka nga mpulira nange mumazeeko emirembe for some reason. Naye nga mugamba seka ndi bulungi. Kujjako omulundi ogusemba yinzukira mubuuza seka muzayo emirundi emeka wana lisibala nangamba okyalina emirundi ebiri ne mugamba olimba nangamba aleta akagaali ne mugamba ndi fine naye nangamba genda mpola ojja kumalako. Alhamdulillah. So yanfaako nnyo Sheikh Zaima that yo umri esooka tuli mu mikolo yanfaako nnyo nti kati I remember there's a point before we went into mikolo mugamba seko banfunye senyiga oba ndi bwenti buli kyona mugamba he kept checking on me even when we were in Medina. He kept checking on me. Nzijukira nina wena mugamba mpulira bubi mu bulago. So before we started mikolo soka ne tugenda cleaning nantwala ku ddwaliro yangamba sigenda kuwa ddagala kurembera gy'olimu let's go basooke bakkebera. Established I was well and they just gave me I think lozins nentereera. So netujja tumaliriza emikolo egisooka awo and I was well. Alhamdulillah. I was very, very well. Alhamdulillah. Buli kyali kinnuma okujjako nti nali nkooye yes. Because I was 7 mugamba nangamba genda mu room tujja kusanga it was walkable distance kumpi nnyo tambula ne tugenda naline Hajat Leila. Of course buli omu yali anfaako for some reason nga I think buli omu neralikira that's why natuuka nange nga nina okuguma ne ngamba saagala kumala ku bantu mirembe omanyi buli omu kubanga akoliko buli omu attention eri kugwe oli bulungi oteredde obasooka otuule obasooka okole kino onaleeta zamzam onaleeta kino. So I was overwhelmed. I had comfort and I had people to lean on. And then Zura yangamba nga nti buli weyandabanga nga nkikoze ngamba ne kati olabalala akikoze tange sigenda mu kagaali ngenda kikola. Twali banja abalina oku like many of us had medical incapacities nga we are not really well. Naye alhamdulillah mwatufaako. Alhamdulillah Mungu akibabalire. Amin ya Rabbi, amin ya Rabbi. So tuddayo mu room I rested. Seka najja nankeberako the following day we jam together we have breakfast. Our hotel was really very close. Proximity simanyinza kibandoza nga wano wetuli kana akazimbe ne Javas City Oil aweri. And so and one thing chenyinza okugamba nti Mumbera generally mo compared the first time when I was physically fit and very stable. I think nasobola okukola buli kimu n'okusinga bwe nakola wali because sirina point gye saatuukako mumbera generally. Akbar walillahi alhamd. Nti pululi saatuuka ku Nywanto. This time ngoli wotyo nga ndi bwenti nzijukira tulina bwe twagende ajira tubulira amazima jamani nga bwe tubulira amazima sigumu ebiri I think ogwasooka tugenda ne Hajat Hanifa Mama Hamza Dr. Hamza yes onagamba Hajat Hamza Dr. Hamza Mama Hajat Hanifa twali naye ne Amina Bukenya
Amina Bukenya kati of course batulidi nga tulina betwali nabo abavubuka abali abatawaka betwali nabo ne batugamba tugende kati batugenda Ayubu nenfuna okutya batugenda nenfuna okutya nengamba really do I want nesoka nenchirowoozaako kyebagamba nti mbofiira wali kibi engamba naye nasobola ne Farida Nabale ne tutuuka bwe tutuukaawo and they led us, of course they protected us, but to take a hoka ring tugenda mpola mpola, of course wabeera very compact, crowded whatever, very abantu bali bangi tutuuka kati nze ne Hajat Hanifa ne tutya kati Hajat Hanifa n'agamba tukwateyo bukwasi Amina n'ayingira, Farida n'ayingira n'abavubuka n'abalala betwali nabo buli omu ng'ateekayo omutwe n'entya nengamba Hajat n'agamba tukwate buko era naye yatya n'agamba tetujja kusobola nenteeka mu buteesi mukono bwenti alhamdulillah nenkomawo kisigala nga ki like something kept telling me you can do it osobola okikola so netusalawo nti kumacha after nga tumaze osala duha saawa 5 tujja kujja I came on my own nenzija because of course bali batusomeseza nga natandikira nasokera ku mutazam wansi w'omulyango awo wakati w'omulyango nenywanto yes nendwawo nga nsaba nga ntisabira nenga nga I'm skeptical ngamba naye bwe nyingira ne banyiga olubuto Allah nakinkolera sinza kugamba nti oba nakola bwenti oba nina gwe nasindika naye nalwawo ndozo oyo omusirikale abeerawo waggulu ku nywanto nandaba era yansindika bwati nenyingiramu ndoza yandaba nga nduddewo nga ntunulawo ng'alaba wano maliriza okusaba naye nga I'm not doing anything ye kennyini he pushed me akujja ku mutazimu nakuleeta kuki nali ntambudde nga ntuukidde ddala naye nga ndimu okutya ngamba kozi nga ndaba buli avaayo aviirayo mu bbanga kati mu mbeera gye ndimu ngamba okubeera mu bbanga ndokaleko naye agenda kunyiga olubuto Allah nakinkolera I got in nensaba bye nasaba alhamdulillah era nanyamba ninvaayo nga tofunye bakunyiga tofunye buzibu nedda I did not at all alhamdulillah so kakati awo nenvaawo kati I think twali tufunye schedules nti kusaawa bweziti for example nti ku Hijri Ismaila waggulawo baada subuhi nemugenda nemusala oba baada dhuhuri kati bwenvaawo nengenda nempumula of course I was sweating so much I felt so drained nza nanywa kalita kalamba kazamzam mashallah neninda baada dhuhuri baggulewo Hijri Ismaila college nyingire netusala Hijri Ismaila I think where that curve is we bagala yes netumaliriza ninsala ne in that crowd saddayo ku hotel because actually it was a walkable distance nenda gamba akaninde neninda netusala zuhuri tumala okusala zuhuri tukola line ya Hijri Ismaila twalina ebigenderera nalina bye nali njagala ku mutima gwange ngamba Allah nagana buganyi nga maybe it's not the time kamusabe because kitukakatako omusaba saba kyoyagala kyonna kyonna neziba shoeless mu nga tozisaba nti Allah nga because wesitaba mu shoeless zikulema okwambala so however small something is okisaba netulinda tubeerawo ne baggulawo nali ne akwolwo najja nzeka because I think that's the day abagundi omuta delegation remujitwala ewa Jidda OIC ne Islamic Development Bank yes nensigala inshallah netuyingira nenyingira Hijri Ismaila I think I was in too much shock nasoka nembera namba kasichikiriza nti it's happening alhamdulillah naye nga mu byonna tewali chenasaba Mungu. There is nothing I asked God for that I did not get.
There is nothing. Kubanga n'abantu mu basabira. Kwanza nzijukira Seeka yatugamba mu kusoma nti wabawo omuntu yenna nga akugambye nti nsabira kino. Kikukakatako era bw'oba tokikoze. Akuyimirirako ku kiyama n'agamba oyo namutuma okunsabira kukamba n'atansabira. So I think ne mube nakoola ne mube nasabira ne mubantuma. Kubanga even before I came back mubantuma nga sinaba nakudda. Bangamba nti yongeramu mbeera ekyuse literedde muko. Alhamdulillah. At least muganda waffe gwe atulaba ali ku Olutindo Gaddiro Salaam TV. Program ya Olutindo, mashallah, tuli mu Emboozi Makka, Ezitaggwa Malojjo. Emboozi Makka, Ezitaggwa Malojjo. Mwetuyitira muno okubanga tulina abagenyi ab'enjawulo. Lwaki tulina omugenyi waffe ajjeti Ramla Nalujja Kazibwe Kiyingi. Amannya agaagala nnyo. Era awulira nga oba olyogeddeko asobola okuwa ekizike n'oddamu n'olyogera n'akwongera ekizike. Kati nze birungi gye ndyogedde agenda okumpa ekizike paka nawooza dola. Mungu aliye mbaraka. Allah asime ya Rabbi. Kasi okwogera wootyo nga alhamdulillah kasimairo kajja. Mungu abakuume era bongera abataasa ab'amaaso amabi n'ab'ensaalwa. Allahumma amin. Kituliko tunnyonnyola olugendo luno nga she's expecting an expectant mother mu mbeera we gyalimu nga even before yasooka n'afuna complications somehow somewhere ali awo atya nga buli omu yenna amuli okumpi atya onoogenda otya Makka mikolo minene aga nti betandabula nabo number 1 batawakkalu bali ABCD lenga byonna kakati ne distance nalozaawo kololi tebasula wala nolwekyo kitegeeza naye nga akyalina mukali kafiya kalagamba ni asobola otya okumalako kululi ogwasooka nga ali physical fit ayina nsonga n'emu murawudha ati yayingira mu mirundi mingi. This time ayingidde murawudha mirundi mingi. Subhanallah. Allah n'akimuwa tegeti amaanyi agalina ajja nti ku masjid n'agenda murawudha n'asabye byasabye Allah n'abimuwa. Yasaba Allah amusobose amaleko Allah n'akimuwa. N'atambula bulungi n'atuuka e Makka. Alowooza okugenda mu kagaali nga mu mbeera gy'omulabyemu nenaga nti nsazeewo sigenda genda mu kagaali this time. N'ayongera abaala amaanyi abaali abalwadde. Era mu butuufu twalinawo ba expecting mothers babiri. Naye n'oli naye nga bantaddeko ne sente zenziina ezooli zo nali nziina ez'akagaali. Ebbanga lyonna wagenda ku Safa Marwa alina okubanga se. Naye omukyala yakola umura 2 she's expecting naye umura 2 Safa Marwa nga takozesa kagaali. N'omwami ne yeewuunya bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ajati byatugamba nti waliwo ebintu bisooka ebintu emutugaana bugaanyi ninga bisoboka. Abuluusi twegira ntoganga tubanga abeekoza naye nga ate osobola okikola ki kikola provided nti olina okwekirizaamu okukakasa noga nti nsazeewo n'okusalawo n'osalawo noga nti ntambudde wenti ne wenti. So umurena agambye yamuwoomera nnyo n'okusinga ate eyakusooka. Olw'ebyo buli kifo kyonna yakituukako. Yatuuka wano n'atuuka wali n'atuuka wali aganya nnyo wantu yagigendako Multazam na Hijiri Ismail wonna n'asabirawo ebiki byonna byasabirawo okufuna ennywanto mu mbeera gy'alimu eyo woogiraba. Allah yamwagala nnyo wanaawe Allah n'akwagala. Ogenda ku Multazam mu mbeera gy'alimu ekyo Allah yamwagala nnyo n'amukola enteekateeka. Ogenda mu Hijiri Ismail nayo n'asaayirayo Allah yamwagala nnyo. N'emirundi yeddinganako aba buli kaseera nga she wanted or she's massaging the Kaaba. She indeed enjoyed her stay in Makkah and more so Kaaba wali ngatagana kuvaawo. Allah mzazi Rabbi. Kaluwa katuwa tugambayo nga tumalize biidhnihi jalla wala. Dakika tubuzayo 3. Ndoza omuntu kyenyinza okugamba abantu koza baba balowooza it's too much money naye boleta nia nti kati njagala kugenda njagala kukola kino. I think boleta nia kyekisookerako kya byonna boleta nia tezisobola kukola n'ogamba njagala genda ng'okkiriza mu mutima gwo sente tezisobola kukola. Then kyakubiri I would recommend a team that
is in touch n'abantu nga they touch base because waliwo omuntu akutwala emeka n'akutuusa nga gwe mulimu gwe n'akutuusa n'akufunira wosula and that is it. Ekyenjawulo ku tawakkal, and to be honest si kukuliriza nti oba because I've traveled with them or because I'm choosing them naye of course owulira n'abantu abalala batambudde n'abalala nti one tawakkal bebeera in touch n'abantu ekyo kisooka kya byonna tebatutwala butwazi kututuusa wali nti tukutuusiza tukuyisiza mu mikolo and that is it. Osomesezebwa okuva nga oli Kampala ne Madina n'osigala nga bakusomesa nemeka ne kukaba baba kuche bakugamba nti asigala ngoli woti so omuntu ali in touch now, they are very passionate about what they are doing, and then also especially ngoli mu mbeera nga katinze jendimu bajembaddemu oba ne banangere nali nabo fe nanga bwe twali mu mbeera because we were two expectant mothers, we had elderly people and then we had people that had complications. Kyali kyangu nnyo because we had at least a medical personnel ku team nti ategeera mangu and they will respond really fast. So it is good. Yes, so inzo genda n'omuntu nga mugenda kusaba naye nga medically boba n'ekizibu kyandibadde kirungi n'obeera n'omuntu even knows better than you do no gwe ng'omuntu. And ekyo tawakkal bakirina because I think they have two medical persons baseeka si nti they are just basawo busawo nti ayina medical history and all that, but also baseeka si seeka just seeka mbigambo nenga sheikh, I don't know how to say, they are graduates mu what mu Islamic philosophy I think. Yes, so nga amanye eddiini naye nga n'obusawo abumanyi nti you know they can tell when to stop, they can tell what to give you because we have a medical team baba n'eddagala which can be administered or kati for my particular situation seka yaline eddagala nenga gamba tusoke tulaba omusawo he always responded really fast alhamdulillah. And alhamdulillah, and also it was we were in the face of the haram twali ku nti my hotel was really close nti nga nayo bakimaswala njisanga, that's how close it was nti nayo bagikimanga nkyali mu room yange nzikira bulungi, so tewali hassle tewali mbeera mbi alhamdulillah rabbil alamin. Mwebalire ddala mukama ayinza kibabalira mwebale byonna mwatulabirira alhamdulillah. Tubanje okapirawo kaffe bakana akaddimu ngwateke mbaraka kutyakabanja kubanga ogenda ongejirwali muki olwetaagisaamu ko kapiraawo tuleete abanene bananga tiimu wetwali yeetagisa ku bantu bangi kulusoweri ndowooza owulidde ensonga ezo kapiraawo ako inshallah before the hakika ne kapiraawo kaffe tuyanzeka yabadde hajjati Ramla Nalujja Kazibwe mukyala namateeka mukyala no si mmere mukyala akola Sofa Marwa ng'ali waatyo katagenze mu kagaali n'akola sikiba kyangu n'ebisigadde byonna talina wayerekebwa kulambula oba luddawa anywhere yatuukawo mashallah taala egibakolewo gwerwa Kaaba n'atuukayo. Watuukayo? Alhamdulillah. Mukkirize mikwano gyaffe abalungi otegeeze nti tawakkal weetuli wano ku Magoba Cage era envaano gyendaga inshallah taala tuwandiika abahijja tuwandiika aba umra December eri kati eri kunankani then tuba ne Ramadan ne weetuli tuwandiika aba umra ya January mashallah weetuli era aba January ati baweze mangu Mungu ateke mubarakati. Tusaba Allah mwenna abasobozese mugendeke Makka ne Madina. Ayagala ogendake Makka tambula tawakkal ye fefe nyini alhamdulillah fefe nyini ogenda kubangu bana fe tujja kuba mu mbeera yonna whether tuli Makka oba tukomyewo wano inshallah taala. Tusaba Allah tukuweero bulungi Allah erabeerenga akusiima tubalinze tusingane inshallah taala ku Lwokutaano olujja ate jatilala talina amazina byatamaze yaawo namukomyewo Allah alibakkiriza biidhinihi jalla wala atubulye ku mboozi naddala nga akomyewo wano sowedi amwaniriza ati kapiraawo ko tukyakalinda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi. حسبي ربي جل الله